batambuza obulungi Katonda yabaviriddeyo ne bakikuba ate bakikubye bubi nnyo ku level ya waggulu nnyo yisukka ne mu myaka 10 nga bagenda emabegako performance gye bakikubiddeko bagifunanga ko ebbanga lyonna tukomewo Uganda gwogamba nti ndi wano kunywa kacyayi ntambule ngende gwogamba message gyempa bannayuganda bali kiso gye badde batambulizaamu ensi eno tulina kukola ekyo bannaffe kye bakola tinewankubadde tuyinza okulwawo ne bwe tunaatuuka awatuufu tujja crossinga ba tukole ekituufu njala kugamba tuyinza n'obutetunuuliza nnyo Bungereza era tolowooza nti Bungereza enguzi teriiyo eyinza okuba nga gyeri naye nga te affectinga service delivery ku level Uganda kwe tuli in fact oli bwakugamba nti tuluzinga trillion 9.1 mu nguzi percentage kyeyo ku budget y'eggwanga izo sente nyingi webali nnyo ekyebuuzibwa singa tuteekawo measures zikunukiriza mu kitundu ky'omusolo gwe musonda yes that's out of money singa tuteekawo measures embeera eno neetabeerawo olowooza Uganda eyinza kukyuka byenkana ki tetwagala kulaga nsi nti oba tulina obunyivu bungi nnyo oba kiki naye abantu tubabuulira obulumi bwe tulina bategeere nti okulonda singa kuba kutuuse mutunuulye bwe muti tulina okwagala eggwanga Museveni ali mu kaseera ke kakawungeezi toyinza mugeraageranya na muntu ne Museveni yes bw'abanga yalina kyayinza okukola yandibadde ya setting a pace foundation by then essaawa ento olina kyonza kukyusa naye okunoonyereza okulaga nti oba oli awo abantu wadde babadde oluusi babawo omukisa nga bakaba parliament opposition namba negenda nga yeyongerako mu parliament naye bye babasuubiramu essubi lyabwe bagetting disappointed ne muta delivering to the expectation omuntu okutusuubirira kyatusuubiriramu kalwangazze atusuubiza byatusuubiza tulinze ekisanja kiweddeko kalwanga abikoze naye atomala najja natakola kalwanga kyakoze kakati era mutulonda mu areas zanjawulo era mukozesa parameters zanjawulo buli omu okumulonda performance y'omubaka parliament etwala ebintu bibiri waliwo performance ey'omu parliament ne wawo ne performance eya ground njala kugamba tunuli omubaka parliament bw'aba asobola okukola 70% ku ground work 30% ku parliament kubanga mwe benyinyi mwe mwakyusa embeera bannansi be bakyusa ebintu omubaka parliament byalina okukola bw'obiyimirirako nti mbikole mukyalo tosobola kudda kati bwe mwatukyusa endowooza nti tukwetaaga nnyo mu constituency era kino ekikireese Musevenirism weekanga nti bwewangula akalungu oli opposition bafacilitatinga agenda okuteeka ku pressure performance yo ku ground ekendeere era ogenda okulaba MP2B nga balinganga 8 bataddemu n'abamu nga opposition neweebuuza nze ndi opposition ate gwamvuganya oli opposition kati gwokoleraani ne pateyo naye inayo waayo nkubuulidde kati gwokoleraani ate ne bakozesa n'abamu ne bapretendinga to be coming from our parties when they are not naye olwokuba bakimanyi tibwe tumuteeka ku tension tajja kukola kyetwagala resistance gyetwagala ebeere mu parliament tejja kubeerayo tujja mukuumira mu makkati abajja mu parliament ne babika omufu babika omufu ne bamugamba olumbe abakoma mu parliament waliwo kye bagenda okuyisa ne bamugamba waliwo embaga ate tumwetaaga abeerewo ne bagamba ekkubo lya wano liguddemu twetaaga bulungi bwansi bw'abeera mu kuziika ne bayisa ekya parliament nga bali bamubuuza wali luddawa nga bakiyisa mu parliament nkwagadde nnyo bw'abeera mu parliament n'ataziika ng'ayagala kulaba kye bagenda kuyisa tetukwetaaga n'omulundi n'ogumu kubanga n'okuziika toziika naye kireese ebyo byaliwo tuddeyo ku drawing board bw'oba omuntu awangudde akalulu muleke apafominga emyaka gy'emeka 5 bino byoli mu kuwoza nti nzize kwesimbawo abantu betuweereza balaba ate bamanyi tikalwanga nga tebajja kulonda okujjawo ng'ekintu kyemu kyemugamba nti obukulembeze Katonda yabuteekawo nga mwe mumba mutulimba kyekituufu bwe kiba kyekituufu temukakambeera
akaseera kajja byolaba ebongereza ne Uganda bijja. Kalwanga nga twagala tugende mu constituency dakika zino ezibulayo esatu programu yaffe okubanga eggwa. Ekiriyo kyekyo nti bantu bangi abajeya amaaso bagamba twagala constituency ine yabusujju tugitwale. Naye ggwe mu kulabako ggwe nga ggwe bwe wali ojja olina ebintu bye badde gy'osuubiza abantu byagala okubanga okola. Olina by'otuukiriza oba oliawo ng'ogamba nti bye nabasuubiza bikoze. Morris, okola kw'omubaka parliament is a process. Yes. Ate eri gradual. Tisobola kuba kituufu, ekyo kituufu nzikiriza nakyo. Kubanga challenges zijja ate endala ne zivaawo. Kyobadde olabanga challenge ng'okimaliriza. Kubanga nyankubulire oyagala okole ku by'amakubo, okole ku by'amalwaliro, okole ku by'amasomero, okole ku byenfuna by'ekitundu. Kakati ebyenfuna by'ekitundu bw'obitereeza oyinza okubanga kimu ku bino by'okola kiyamba ebyenfuna by'ekitundu okukulaakulana oba okukyuka. Kubanga bw'oteekawo embeera amakubo n'ogakola, omuntu alina kamuwogo ke ajja katwala mu katale oyo indirectly oba omukozeeko. Naye singa obeera n'ensi nga gwe byoyagaliza ekitundu kyo ate bo si bekiba b'okola nabo bw'obasaba leero oluguudo ne balukuwa myaka 10 maaso ne balukuwa budget jane oyagala amasannyalaze ne bagakuwa myaka 3 maaso. So nga wakirabye nti singa tuteekayo amasannyalaze ne tuteekayo small scale industries bujja ku impactinga obulamu bw'abantu abadde atunda muwogo oba kale abadde atunda kasooli mu mpeke agenda mutundira muwunga kyokka kyakyu agenda musigaza alise enkoko n'ente n'embuzi n'embizzi asigale mu kitundu. Kitegeeza indirectly omuyambyeko atunze ku value eri waggulu. Ekyokubiri asigaze ebintu ebimu bimuyambyeko processing. Jukira ate kyakyoyo n'obukuta byozje mu kiyumba abitwala mu nnimiro era emmere neyeeyongera ku katale. So it's a chain. Kakati question eri nti byoyagadde okukolera busujju olina woolaba weeraga olina wotuusiza abantu busujju ey'emyaka 10 emabega ey'emyaka 7 emabega yanjawulo nnyo tukayoko esokedda tukoze obukulembeze oba okulwana okulaba nti tujjawo ekizikiza ekya Musevenirism ne tuteekawo embeera nti oli wa movement weeranda okay naye nze ndi wa NUP n'eggoolo y'abantu baffe abatulonda kukyusa mbeera tusobola okusooka okwesonyiwa. Muzeeyi agambye tuyinza okwesonyiwa order from above ne tusooka ne tutuukiriza ebigendererwa by'abannansi betukulembera kubanga Uganda teyinza kutuuka ku ntikko nga Nawanjiri w'enva teri ku ntikko. Uganda teyinza kutuuka ku ntikko nga Ngandwe ng'omuluka w'enva tegunatuuka ku ntikko. Uganda teyinza kutuuka ku ntikko ng'eggombola mw'enva Butayunja tenatuuka ku ntikko. Uganda teyinza kutuuka ku ntikko ng'essaza mw'enva Busujju terinatuuka ku ntikko. So tuddeyo ku grounding abakulembeze entikko etandikirwe ku village level tutambule paka waggulu n'esembayo byonna. Abakulembeze bwe mulaba nga bakyali mu ensa mubakuume abatali mu nsa mubeesonyiwe kubanga ebigendererwa byabwe byanjawulo. Weewaawo toyenza nnyo toyanzege Honorable David Lukyamuzi Kalwanga va Busujju ensonga bw'atyo bwazirambisa olunaku olwaleero. Tujja kwongera nno abaka bangi tubakuletere tutunulire eggwanga ate tutunulire ebitundu gye bava n'enteekateeka zibalina eri eggwanga lino. Jjukira tukakutandika kampeni yaffe yavaawo mpitewo nga tutunulira 2026 nga BBS Terefayina yaffe ensonga nyingi zetujja okuba nga tukuletera ate n'okwongera okusomesa naddala ku nsonga z'ebyokulonda kubanga ekyamazima kiri nti ensonga z'ebyokulonda eba process nabwe kityo tulina bingi byetulina okuba nga tukutegeeza nga tuyita mu programu zaffe eza BBS Terefayina yaffe. Nze Morris Mukibyo Mugave sigala ku Terefayina yaffe. Ayi Katonda kuuma maaso moji.